Munnayuganda oba Munnafrika yena yena tuwuliriza amanya n'eddoboozi nkyali musajja wa Katonda Prince Wagga nga tutuuse n'omulamwa guno gwe tutuuse nagwo omuzadde yettaala ekumulisiza wa gy'olina okulaga. Muganda wange ali eyo yena yena ampuliriza era njolesa amaaso ku BMTV Africa. Omuzadde kintu ky'amaanyi era kintu ky'amakulu era nga wekira nti omuzadde bannange ekintu ekyo si kyangu nnyo wabula nti ekintu ekisinga ku nsi manya ekintu kyonna kyonna niwooba ogenze kusaba mulimu olwaleero bakusaba experience ya myaka egi esatu. Kitegeeza ki nti omuntu alina ku experience eba esingako bwe basinga okwagala. Kitegeeza nti emyaka gy'olina omuzaddewo agikubaganyamu emirundi egisukka mu 5 oba emirundi egisukka mu 6. N'olwekyo nti ekintu kyonna kyaba akola ku lulwo ng'okiraba ng'akikola si kibi, kintu kirungi kikutwala yalaba wa gye waalinaze ebintu bino ogenda okubikola bannange soka tuddeko emabega twebuuze ku bantu abo abakulira baba bagamba nti manya okitegeera era mu bayibuli mulimu agandu nti alitya muzadde we naye Katonda ali muwaki ekitiibwa. Abazadde oba abantu abakulu abatuliranye balina bingi bye bamanyi. Emirembe gino gye tulaba gino gyaffe abavubuka gye tubeeramu tubeddewo tugamba nti ffe tuli ku .com. Ensi yeetolola bwetoze ebintu byaliwo abazadde babiraba abantu babirabye wabula nti kakusaawa ya leero nti ffe tubeera wano ne tulaba ebintu bye tukola tugaa nti ate kabibya naye nga muganda wange mwanyinaze oba bulaza wona wooli omuzaddewo kintu kya makulu. Ekintu kyokola byaliwo kuva dda wabula nti nga tonnaba kukola kintu kyosobola kujjusa enkya notandika okugamba singa neebuuza ku maama neebuuza ku mukulu gundi ekintu kino kinakola saalibaddewo ekiti. Please funayo akaseera katono ennyo otte mikwano gyo ogiteeke wabbali oteekemu omuntu oyo mukulu ku mutima gwo. Toka ku BMTV amanya n'eddoboozi kyali musajja wa Katonda Prince Wagga. Mbaagala nnyo abalalira BMTV.